nsonga ez'enjawulo zitwogera nga tunira okugerako omukulembeze w'eggwanga n'ebyo byasazeewo n'embeera nga bweri mu bitundu ebyo bya Mubende ne Kassanda. Kansuke musaba tubuuzeko tugende mu maaso n'ensonga. Honorable, thanks okulaba ku telefayina eyaffe. Amina nange neyinza okubanga nga nchaddeko nga mpeddwa omukisa gunene okubanga njogerako eri bannayuganda mwenna gyemusinzidde okubanga mulaba BBS telefayina eyaffe. Erinnya nze Kabuye Frank, omubaka w'e Kassanda y'Amaserengeta, Shadow Minister ku nsonga z'abavubuka wamu n'abaana mu ggwanga Uganda, mu ludda olwa President waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Okusooka kansooke mpisewo obubaka buneno katono nnyo. Obubaka buneno bugenda eri family ezina baganda baffe abaakebebwa abakugu ne bazuulibwamu ekirwadde ekya Ebola. Twongera okubasabira, twongera okubagumya, twaweereza obubaka obalaga nti tuli wamu nammwe, buli omu nga ali mu ggalo obanga buli omu ali mu maka ge, ne tubasabira okubanga musuuka. Ate era twongera okugumya bannaffe abaviiriddwako abaabwe nga bwe tubadde tubiwulira mu bitundu ebimu by'e Mubende, by'e Madudu, by'e mu Kassanda ey'Amambuka wamu ne mu Bukuya. Twongera okubasaasira olw'okuba nti ate mwafiibwako abantu bammwe olw'ekirwadde kino ekya Ebola. Weewaawo Amuneganda atabadde Mubende eyawuliriza President ng'ayogera naye ng'oba oli awo yandagadde okufuna ekisembayo okuviira ddala ku muntu abeera Mubende ne Kassanda amanye ensonga nga bwe zitambula. Tuleese ggombaka wa Paalamenti nga twagala omusigira ekifaananyi embeera eri etya mu Kassanda ne Mubende. Okusookera ddala nga ffenna tubadde tukiwulira kuba naffe tetulina bukugu bugamba nti munange osobola okuyimirirawo n'olaba omuntu n'omukebera n'omanya nti alina Ebola oba n'afudde Ebola. Naye nga bawulira ekiragiro ekyayisibwa nti omuntu kati ne waba afudde accident mulina omulekera abakugu be balina okujja omuziika mu kaseera kano ak'omuggalo mu Kassanda oba Mubende. Teri omuntu akyaziikibwa abantu wabula buli aziikibwa alina okuba nga aziikibwa ttiimu ey'Ebola. Mu kyo abantu baffe bennyamivu olw'ekirwadde kino okulw'obulamu bwabwe. Kubanga ffenna tukimanyi ekintu ekikangakanga obulamu bw'omuntu oba ekintu ekisobola okugyawo obulamu bwaffe eba threat eri obulamu bwaffe. Era buli omu wawulira ku nsonga y'Ebola afunamu okutya n'agamba munange oba oli awo nyinza okubeera omu ku abo abasobola okulugenderamu singa mba ndagajjalidde obulamu bwange. Naye ate era tulina okutunuulira measures eziteekebwa mu nkola okutangira ensaasaana oba embuna y'akawuka kano oba ey'obulwadde buneeno eri abantu baffe. Okusookera ddala Omwami Museveni era yayogera yagamba yawulirako ku bantu abaali beeraguza ng'era bwe balaba omulwadde bagamba bamusindikidde nga bagenda mu nsaasi. Kiki ekitegeeza? Kitegeeza omuntu ow'e Kassanda, omuntu ow'e Mubende, Munnayuganda ali e Kakumiro, ali ekyegwegwa, ali e Kagaddi, information gy'alina oba obubaka bw'alina ku kirwadde ky'Ebola butono nnyo. Omuntu watuukira okulowooza nti abantu engeri lweti gyali bafiira mu bitundu ebyo nti omuntu afudde alina obubonero ffenna bwe tubadde nga tusomako okuva mu mwaka oba gwa 2010 nga tuwulira omuntu w'Ebola alina abaavaamu omusaayi mu maaso, aba alina temperature, abaakola ki. Naye omuntu wawulira ebyo byonna nga alaba bigenda biddiŋŋana n'atasobola kulowooza ku kirwadde ky'Ebola. Kitegeeza information eba ntono mu bantu. Mu kyo olwanyisizza otya obulwadde bunene? Okisookera ddala ekyandibadde ekikulu okusookera ddala mu bantu bandibadde kuwa information ekwatagana ku kirwadde kya Ebola. Ani avunaanyizibwa okuwa abantu b'e Kassanda ne Mubende information ekwata ku bulwadde bwa Ebola? Tulina abakulembera ebyobulamu mu district, tulina ministry ey'ebyobulamu, tulina abasawo be tukozesa ab'oku byalo nga basasulwa era bali ku budget ba VHTs baba ku budget ya district singa babeerawo obubaka bwe balina okutambuza mu bantu. Bano abantu baba balina okusasulwa kuba batuukira ddala ku muntu ku kyalo gy'owangaalira eyo ekanyogoga ne bakusangayo ne bagamba munange tulina ekirwadde ky'Ebola era bwe buno obubonero ne basomesa abantu baabwe. Omuntu gwe banaasanga ekyabayima naye bamusomesa mugabe munaye abantu b'ekyabayima twalumbiddwa ekirwadde ky'Ebola naye obubonero bwe buno era tuyinza kyetangira bwe tuti. Eyo yandibadde first priority yali erina okuteekebwawo. Abantu ne bwe bateeka mu ggalo naye nga bategedde mu kaseera ka COVID abantu bagenda mu ggalo naye nga balaba ye option nga buno wennyini bakitegeera nti kati COVID waali, COVID atta waati, COVID akola waati. Ng'otuuka ne mu kyalo abantu bennyini ne bakulaga nti bo bamanyi n'ekyokukola n'okusinga gwazze okubabuulira kubanga oguze obakuŋŋaanyisa okozze kubabuulira obubaka bwa COVID.
ate obayise bakuŋŋaane obeeko ky'obagamba naye nga bo bakulaga bajja kwewa amabanga bagamba ate tugenda kukola ki kwesembera kyegezo already bali balina information about COVID-19 naye kati otunuulira embeera y'Ebola abantu beebuuza kati Ebola avaawo Ebola yazza atya ene waffe atuuka atya oli akutunuulira nagana naye kati gwe olabo yalina Ebola olw'ensonga tebamanyi ki kituufu kibeerawo oba Ebola ki engeri gyeyisaamu singa aba akwatiddwa omuntu oyo. So kitegeeza Kassanda ne Mubende abantu tebayina bubaka bumala bukwata ku Ebola. Abavunaanyizibwa wadde bataddeyo lockdown ne bagenda maaso n'okutwalayo obubaka. Kakati bubaka banaabufuna batya naddala abasinga obungi okay ku TV kati bayinza okuwulira ku radio bayinza okuwulira ne waliwo ne buno obubaka bwali badogamba nti oba olyawo basobola okugenda ku bitundu ebyenjawulo oba bakuŋŋaanira mu community centers naye kati nazo tezisoboka kubanga nabo already bonna bali mu lockdown. Era ebimu ku byo tweraliikiriza lumu nagenda alina kuza omwezi 7 nakyalako ku poliisi y'e Kassanda okwogeramu n'abaserikale okumanya engeri gye batambuzaamu emirimu n'engeri gye balwanyeemuko okubanga abantu baffe tebakuŋŋaana nnyo mu biseera bino ebyokuziika omuntu afudde kibwatukira barespondinga batya kuba tubali tukozesa poliisi ebadde egezaako okurespondinga ne bannyonnyola nti waliwo n'omukyalo omu eyafa Ebola omukyala waffe Ebola yali lubuto ne bamala omumuziika community negamba ffe mu Buganda tetuziika muntu ng'ali lubuto ne baziikula ne basalamu omwana ne baziike abantu babiri banjawulo naye ekyo kyonna kyonna poliisi omubuuza abantu abo bali mu kitundu ki kati balina kifo kye bagamba baga twabiwuliddeeyo mu Maserengeta ate obeera mu Maserengeta nabo baga babiwuliddewa mu Mambuka kati information eyo ekontana oluusi naye badde efosinga abantu baffe okubanga oluusi badawutinga kuba nze tuli basajja ba mukyalo mukyalo obeera ewaka ekyakatebe tuyinza okuba tetulina zino TV tetulina zino ntimbe naye obeera ewaka ekyakatebe oba oliawo olina akutuusaako obubaka obuli ekabagala n'omanya ekiri mu famire ya mwami gundi ne bajja bagamba no mukyali awo naye kiri ewa mwami Ssemwanga kiriwo ekiti newo ekiti mukyali awo naye etambula mpola mouth to mouth oba word of the mouth etambula n'omuntu n'amanya information nawe famire ya gundi bafiiriddwa omuntu naye yafudde Ebola bagamba yafudde Ebola mu COVID twabiwuliranga newulira nti chairman gundi yagenda tuba tulina basentebe abaafa nga bafudde COVID naye chairman gundi naye nga bakitegedde oluusi tuyise neno tekuliko TV naye amasimu n'abantu okwogerezeganya naye obeerawo n'obuuza ani owa Ebola abantu abasinga babajjanjabyeko nga bajjanjaba ndwadde endala ne bafiirayo mu ddwaliro nga tebabuulire naye waneno mu kumala okufa ate ne bamukwata bamulemezaayo basooke bamukebera Ebola abadde ajjanjabibwa abajjanjaba ndwadde endala n'amala okufa ne bakonfaminga nti Ebola bagamba ne bamuteeka mu cases zibagenda okukonfaminga Ebola ne bamuggyako samples ne babawo ne mugenda ne mukola ki ne muziika oba ne bajja ne baziikira nako muwedde nga mumazeeyo okufuna naye nga mumazeeyo no mwajjanjaba dda katono nnyo tuli mu kaseera kano ak'ebibuuzo abaana bakola bibuuzo naye ng'atera okudawuni egenda okwogerebwa oba okuteekebwa ku lunaku olw'omukaaga nga ku lunaku olwa Mande batandika ebibuuzo embeera eri etya ku nsonga eyo ensonga y'abavubuka bannange era wemba njogerako oluusi njogeramu n'obulumi kuba manyi ki kye bayitamu olunaku olw'omukaaga mwami Museveni ng'agenda okwogera oba ng'ayogera n'ayisa ebiragiro byonna byonna teyafaayo kutegeera nti olunaku olwa bbalaza abaana bali balina okutandika ebibuuzo byabwe byakamalirizo ebibuuzo bino babyeteekedde okumala emyaka 4 bukyanga bayingira siniya oba amasomo aga secondary mu myaka 4 gye beetegekeddemu mu nnaku 3 olw'omukaaga ne Sande n'olunaku olw'ejjo we batandikiddeko abaana bangi abaafunye enkyukakyuka mu performance yaabwe gye balina okukoleramu omwana yali alina ofuna first grade ogenda kwesanga ku naitide mu yakubiri yali alina okufuna eyokubiri omujja musanga ng'ayise mu yakumeka mu yakusatu olw'ensonga tulina abaana nga Kassanda tulina district ezituliraanye tulina mu Mityana tulina ab'Ekiboga tulina Kyankwanzi tulina tubodalinga nayo tulina Mubende ne Mubende naye nezigiriraanye tulina amasomero ng'abaana baffe basula Myanzi egombola yange liranye Mityana naye ng'ebibuuzo bye okusoma kwe asomera ku ssomero lya mukadde waffe minisita wa Kabaka Kawuki erya Mumusa ng'alina okutambula wabanga badde balinya taxi ku makya okuva Emyanzi okutuuka wali ziringa kilometers 8 okutuuka ku ssomero kati alina okuzitambula ku kigere okulaba nga atuuka
akole ekibuuzo kye. Kubanga bodaboda tebagikiriza kutambuza. Bodaboda tebagikiriza tambuza muntu. Ate atambuza ebigere ku luguudo luli mu kukolebwa. Olujjuddeko enfuufu ate ng'alina kuno okuyita mu bitoogo bibiri by'alina okusala. Kuliko ekisenyi n'ekitoogo kyennyini alina okisala akiyitemu. Kitegeeza wabanga alina okutuuka kubanga tukimanyi bulungi nnyo. Oba ogenda mu kibuuzo weetaaga essaawa nnamba eyokuconcentratinga nga tolina kikutawaanya weesetinga ogambe nti kati wetunemu nawe kennyini ogabe kati kino nekino ndi ready okuyingira ki mu kigezo. Kitegeeza omwana oyo alina otambula kilomita 8 alina otandika otambula ssaawa 12 oba ssaawa 11 atandika okutambula nga alina oyita mu kitoogo ku bigere. Tulina abasomesa abasula emityana abasula e Kampala ku weekend nga baddayo ne bagenda ne babeera ne family zaabwe ne bajja ne basomesa e Kassanda munaku za weekend munaku za weekly days. Essaawa eno omusomesa oyo akomeddwako akoma katoogo atambule takirizibwa kusala. Okusala alina okutambula. Tulina abasomesa tugeze nga asomesa mu Kiganda. Kiganda Town Council ye constituency ye gombolola erisembayo mu constituency yange. Naye obuli o distance eriwo okuva ku Kiganda Town Council okutuuka Nyanzi otandikira nga tuyinga wali ekigalama 0 kilometers nga 20. Kati omusomesa oyo omusuubira otya okutambula kilomita ezo kuba ekisooka abagaye tebalina kumisinga. Kyaliwo ekiragiro mukunyonyola kyenjagala mu Uganda oba oli awo akyeko nnyo obwongo. Waliwo abayizi mu district ezo nga bwe ziri Mubende, Kassanda ne Mityana ababeera e Mubende nga basomera Mityana gye bali. Ate twali twakava mu video abamu baddayo n'abazadde bakomewo ne fees bakole ebibuuzo. Abasomera ababeera Kassanda ngera basomera Mityana n'ababeera Mityana nga basomera Kassanda oba Mubende. Abamu bazadde babadde babatwala ne babavuga ku makya namutwala ku ssomero namuno naye kawungeezi namukomyawo. Tokyakkirizibwa kutambula using private means. Public transport tekyakkirizibwa kutwala mwana mujja kati Mityana muyingiza n'okuyingira obuyingizi mu Mubende ng'ova Mityana okuyingira mu Kassanda ng'ova Mityana tokkirizibwa. Waliwo n'abava kati ate sayidi eri ng'omaze okuyita mu Mubende nga bajja eno. Enteekateeka eyo mwatuddeko mwenga ababaka mwatuddeko ne mulaba engeri muyinza oba ne wabeerawo emmotoka zoyinza okugamba nti oba za gavumenti ezitambuza abaana abo okusobola okutuukiriza ekigendo eky'okutula ebibuuzo byabwe oba basazeewo bo balemererwa okutula ebibuuzo. Ndowooza okufuna emmotoka eza gavumenti okutambuza abaana abo tekijja kukola kintu kyonna kuba ekisooka abaana bano basomera mu masomero ga njawulo. Oyinza okwesanga abaana nga 20 be basomera ku ssomero lya Mumusa eriri Mityana nga bava Kassanda naye ng'abaana abo bava mu bitundu bya njawulo. Ng'era balamu okugenda okutandika okuŋŋaanya emmotoka etandika okutambula okuŋŋaanya omu ku omu babaleete mu kibuuzo. Naye kosti yaayo n'obudde obwo tekigenda kusoboka. Obalemu nti tulina n'abasomesa nayo nsonga okubeera mu ssomero nga temuli basomesa tekirina kye kiyamba. Nti tulina n'abasomesa nti omusomesa ogenda batambuza otya bo. Omusomesa asomesa Mubende asula Kampala ku weekend bamulokingirayo naye olunaku lwa bbalaza lutuuse alina okuddayo ku ssomero atuukiriza obuvunaanyizibwa kuba bamulagira teri ku miisinga ye agenda tambuzibwa ate. Yensonga lwaki twadina okusaba era twali twogeramuko n'abakulu abakulembedde akakiiko akalwanyisa Ebola mu district yaffe ne tubasaba ne tubaga no wabeerewo enkola ewewulamu ku buzito buno eri abayizi kuba bano abantu basobola olinnya boda ne bagyesasulira ne mutambuliza mu budde n'atuuka bulungi waawe abaddalaga nga bulijjo bwe bakikola. At least abayizi bakkirizibwa okukozesa piki nga bali mu uniform agende ne piki wabula owa boda abamuvuza oyo aweebwa ekipapula kuba kati ne boda ekikwewuunyisa twali mu covid boda zaasibwa emmotoka zaasibwa naye boda yakkirizibwa okwetikka ebifuluusi n'abanga asobola okutambula nti abantu mayumba gaabwe gye baali basibiddwa baafunanga emmere baafunanga ebikozesebwa mu maka baafunanga obubaka obw'enjawulo okuva mu bantu ab'enjawulo tugeze oba wadde olina ekintu ky'osindika kino ogenda wano ng'ebintu bituuka. Essaawa eno boda n'okugisanga obusanzi ng'efulumye epaakinze ebweru bagikwata. Kati tumanyi Mwami Museveni mu kwogera kwe teyalambulira basajja be kuba bw'olya nti munnange boda gye ŋŋaanye yeetisse omuntu
olunaku olw'ejjo wawo omwami bamukwatidde gambwa mu Gomba ye Nalutonto ne bayiwa emmere ye yaddeko n'enkota ze z'amatooke zadde nga 8 ne bagiyiwa wansi ne batwala boda aba LDU bazzeemu enkola eri ey'okutapula ekifula nnenge ate ku luno si LDU wabula poliisi kwa poliisi yennyini si LDU poliisi betusuubira nti balina FFU bennyini betusuubira nti balina entegeera ennungi era tubali tukwatagana nabo bulungi we tubali tusuubira ate be bali mu kukola kino eno boda okusanga olwaleero tulina abantu nga mu maka gaabwe piki ye we badde esula nti omuntu alina sitowa ye akasooli asuzaamu piki ye n'akeera n'afulumya ebirime bye n'ayanika piki n'agiyingiza olweggulo n'agisuzaamu olwaleero osanga piki kasita efulumako ne bagira nti eri bweruweete ekwatibwa era netwalibwa Kassanda ku district owulidde tulina piki obwazibidde twadde mu piki nga 15 ezadde zikwatiddwa mu Kassanda mukka olwaleero nga nzija waneeno nfunye amasimu okuva ku baana b'ekigalama stage y'ekigalama ng'oyingira constituency wote nga piki 6 zimaze okukwatibwa ku stage emu wete basanze ku stage babasanze wawo omukadde waffe musuubuzi bamuyita Sam ne banne awo balinawo stores basanze piki ziri ku store ku mbalaza za store nga bwogamba nti boolyawo bagenda kunona kasooli mutwala ne wabanga tagenda kunona kubanga wenkunyonyodde basuzaamu piki ma store wakeera okufulumya ebirime n'afulumya piki ze n'aziteeka ebweru olwaleero ndabye tweet ebadde ya honorable Kabanda David Kabanda akiikirira Kasambya eri mu Mubende ng'akayanira gavumenti agigamba yegayirira ekkiriza abantu be okusobola okunoonya ekyokulya kubanga lockdown yabadde abrupt ensonga y'abakozi oba ensonga y'emirimu egikkiriziddwa okusigala nga gitambula mu Kassanda ne Mubende mirimu ki egyo egikkiriziddwa era osubira lwaki gye gikkiriziddwa emirimu egikkiriziddwa ngenda sooka njogere ku gyaffe egy'abantu ba bulijjo naye waliyo n'omulimu gumu gwenja okukwako bannayuganda balabe ku bonna bali bakubaganyeko ebirowoozo oba oliawo banaasobola okuzuula lwaki tuyinza okwongera okusebwa ennyo mu muggalo guno eno nga ffe tukitunuulira abava mu kitundu ekyo olwaleero bakkiriza abasuubuzi okuba nga bakola era ne bakkiriza emmotoka zijje zireete zinonenge ebirime ebyamaguzi zibijja mu Kassanda ebyamaguzi zitwale n'ebyamaguzi naye olwaleero sitowa esangibwa mu Kiganda erina okugendako kasooli ono oba emmotoka gwenaasanga ku sitowa ava mu malimiro g'abantu naye mu nnimiro eyo togenda tutwalayo mmotoka nnene zigende nga zigenda ziyita mu malimiro zoonoona emmere y'abantu oba n'enguudo ze tulina batambuliza ku piki ne bayita ku masitowa essaawa eno wapiki takkirizibwa okukola katono nnyo chain nene nnyo eya transportation nti gwe anone ebyamaguzi president gwe yakkiriza okunona ebyamaguzi Kassanda ekyokugeza ononye kasooli ono ava mu nnimiro agiwe mu nnimiro atwalibwe ewaka gibwewo atwalibwe ku store wogenda okumusanga naye omuntu ono amunona mu nnimiro takkiriziddwa ate takkiriziddwa kukola ki kuvuga kidduka kyegenda kunona mu nnimiro wadde amulina ewaka takkirizibbwa mutwala ku store naye ate gwe bagamba kale temmotoka eno gyogambye eyabyamaguzi yeegende Kassanda emunone egenda nona ki ekyo kibuuzo naffe tukyebuuza kuba oba tugamba okkiriza eyo bizinesi kubanga Kassanda Mubende tuli basajja basuubuzi tuli basajja balimi obulimi bwaffe abantu baffe tubadde tufubye nnyo bakubiriza okuddamu okulima emmere tubadde mu kyeya twakubwa omuzira ne twegayirira gavumenti eno okubanga ebaako ensigo gyewereza abantu yalemererwa ne tukwata mu nsawo ne twekobamu ng'ababaka ne tugula ensigo ne tugigabira abantu baffe twegayiridde gavumenti abantu basimye ebinnya tubegayidde mugule emmwanyi baganye abantu yiza abantu batandise okugula emmwanyi ezaabwe ku bwannannyini batandise okusimba emmwanyi zaabwe batandise okuyimiriza kuba kati okubamu akafaananyi oli omuntu asula tugeze mu Kiganda Town Council tosobola alimira mu Town Council asula mu Kiganda Town Council alimirako mu kyalo yeetaaga entambula ya boda nga yeevuga alina piki ye agende mu nnimiro ye takyakkirizibwa kitegeeza ennimiro abantu bano zadde bazzeemu okukolamu kuba baagala kutaasa ku recoverying okuva mu covid abamu bafuna na zilooni bagenda kuddamu ate nabo okukaaba nga balaba ebintu byabwe emaali yaabwe eri mu kuggwawo naye ng'ekyokukola kitono kuba luli erimu naye badde balaba bafunye omukisa enkuba weeri basobola okulima ne bafuna kantu naye kati ssaawa eno ennimiro takyaswa gigendamu atulaba omubaka alina ensonga zayogeddeko zibadde nga 3 enkulu
ayogedde ku nsonga y'amawulire oba oli awo agatatuuse nnyo mu bantu eyo e Kassanda ne Mubende ng'abamu bakyalina endowooza y'okugamba nti ddala bulwadde buyinza okuba bwetaaga genda mu nziyanjaba ya kinnansi kitegeeza nti gavumenti ekole okusobola okutaasa embeera eyo. Embeera y'entambula naye oba oli awo egenda kukosa abayizi mu nteekateeka nitwaga twebuuze ki kiyinza okukolebwa okutaasa embeera abayizi babeere nga basoma ebyentambula bitereere naye ng'ate n'obulwadde nabwo tulina engeri gye tubutaasizza. Tukomawo tova ku terefayina eyaffe.